Abakyala ebitundu 45 ku buli 100 mu nsi yonna be bafa olw'ebizibu bwe bafuna mu kaseera ke babeereramu nga bali mbuto. Wano mu Uganda, abakyala 16 be bafa buli lunaku lwa bizibu ebyekussa ku mbuto. Naye wali weebuuzizza biki ebireetera abakyala okufiira mu ssanya. Dr. Ndaga Augustine ategeezezza nga bwe kyandibadde kirungi buli mukyala bw'amanya nti ali lubuto okweyunira abakugu okubeera ng'ayambibwa ku buli mbeera etuukawo mu bulamu bwe nga tagitegeera. Omukyala nga yakafuna olubuto obuntu obubeerawo ng'okusindukirira emmeeme basinga basindukirira emmeeme mu myezi 3 egisooka n'aba nti buli ku makya awulira tayagala kuzuukuka bw'aba abadde akola n'aba nga kimuzibuwalira okukeera ayagala nnyo okwebaka okukyuka mu mbeera gy'ayagalamu ebyokulya kye twandiyise appetite tugeze nti waba abadde ayagala nnyo kasooli n'amukyawa n'atandika okwagala ebintu nga gonja obuyembe ebbumba ebyo tubimanyi byonna bibaawo n'aba nti atera okwagala ogendagenda ennyo mu kiyigo. Abakyala abasinga olufuna olubuto emibiri gyabwe gikyukirawo era ne bafuna embeera gye batategeera ng'olusujjasujja mu budde bw'okumakya, okutanaka okwa buli kadde, emmeeme okubafa bwe gutuuka ku byokulya n'ebirala. Progesterone oyo aleetera olubuto okuba nti lutambula mpola oba kitwale nti ebyenda ebiseera ebisinga biba bitambula nti ku supiidi emanyiddwa nti bikuba emmere n'etambula n'obubi ku supiidi nti oba buli ddakiika bitambulamu emirundi nga 10. ne progesterone abireetera okulirakisinga ne biba nti byebakamukko so obubi obwo ne bulwa nnyo mu kifo bwe bukola ki bwe bukenenulwamu amazzi n'aba nti omukyala afulumya obubi obukola ki. Dr. Ndaga agamba omukyala bw'afuna olubuto omubiri gwe gufulumya ekirungo ky'olubuto kye bayita progesterone oba pregnancy hormone nga kino kimunafuya nnyo ng'era afuna obuzibu obw'amaanyi okufuluma wamu n'okulumizibwa omugongo. Omukyala bw'aba ng'alwadde ng'afunye olubuto obusobozi bwe bukendeeramukko okulwanyisa endwadde ezisinga. Kyova olaba nti abakyala b'embuto bafuna nnyo endwadde nga ziwandise candida olomosi buli gw'okebera ng'ali lubuto aba ayinamu ki candida kw'oteeka ne bacterial infections endala zonna. Infections ezo ne zibaleetera kye tuyita frequency nti buli ssaawa tava manju mu kayigo. Omukyala yenna waba ng'ali lubuto obusobozi bwe obw'okulwanyisa endwadde ezimulumbye bukendeera era nga endwadde naddala ezikwata ebitundu by'ekyama ziba nnyangu okumukwata singa abeera teyeekuumye bulungi. Embeera eno ey'olubuto ereetera omukyala okuzimba emisuwa mu mubiri gwe nga kino kiva ku mwana aba akula ekiviirako emisuwa okwereega n'ebitundu ebimu eby'omubiri obutafuna musaayi gumala. Olubuto luno gye lugenda lukula tuyina omusuwa omunene gwe tuyita inferior vena cava gwe gukuŋŋaanya omusaayi gwonna oguva mu bitundu ebya wansi oguzzaayo mu mutima gwonna ne gukolekitinga naye omwana bw'agenda akula omusuwa ogwo gunyigirizibwa munda muli mu bakyala abamu kati ne guwaliriza omusaayi okusigalayo wa. Dr. Ndaga agamba nti singa omukyala atandika okufuna obulumi mu ntumbwe kyandibadde kirungi okulaba omusawo kuba obulumi busobola okumuviirako obuzibu obusinga kaawo. Otandika okunoonyerezaako ebintu ebyo ebimu nga bye tugenda twogerako n'okola ki n'obiraba n'omubuuza olumizibwa mu magulu ofuna obuzibu mu kussa kuba obutolo obwo obumala okukolebwa eri mu magulu eventually butambula bwe kajja nga katambula tugeze ne kagenda mu mutima ne gukakuba ne kagenda mu mawugwe afuna obuzibu mu kussa era bangi babayita mu ddwaliro nga takyasa awejjawejja buweziwezi. Sabbiiti ejja tujja kukuleetera embeera esinga okuba embi eri omukyala w'olubuto. Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.